Nkitegeera luvannyuma Jenkins yaŋŋamba nti tomanyi nti Lwasa bamusibye lwa sponsorship gye yawaayo ninga naye Lwasa omwana oyo nga yakubonyaabonya ojjukira waŋŋamba eri mu kutugenda ewa bazadde be baakulekaawo akubuulira ebyangwako waŋŋamba kati wuuyo walinnya booda ku mmotoka ku booda waliwo omwami eyandabonanga Lwasa kizibu ki ng'oliko bodaboda waliwo omwami mukwano gwange akola mu bondi eyatunda mu motoka ntera nange mugulako amamotoka agange nangamba kizibu ki ne mugamba aliwo bondi gye baggala nziruka nanga nkole ntya nkyuke nkole ki ne muga tofaayo ngenda bimala nempalakata boda paka mu bondi kumbe byoliko bijja kutwazaako eruzira kumbe Lwasa ekituyo kyampisa bubi kasita nakitegeera nagamba bandinsibye nga Buganda siwe bunsibye bandinsibye nga Buganda siwe bunsibye nandibadde ntereera nenzikakkana naye bagamba mbu bakkubira essimu nga tokwata twala eri naawe kati nze mbula nga nalabikanga okuwaayo ettaffaali nga naliwangayo nga nalabikanga gwe bale ettaffaali n'akawaayo nga nalabikanga bwoliko n'ekikyamu awo akati omuwala bw'amala okunvaamu neŋŋamba waayo ave ku bya Buganda ate waayise mmeka nga bakuba samasana zitubanja nze neŋŋamba bano babadde ki twalagaana mwaka bakozeko emyezi 3 nakabawa miliyoni 9 ate sente bagala zaaki ku miliyoni 25 zaali 25 n'obawaako omwenda weebale ku sponsorship y'omwaka baakola bubi naye kakitegeeza okusinza bwonnyonnyodde bw'oboga nti oli gwe wali osponsoringa yagamba obulango tebudda ekitegeeza waabaddewo omukono oguli invisible kuba sikikkiriza nange nti sente ezo zitwaza omuntu mukono ki simanyi naye ate nze gwe baasibye nze ninga mulambuzi waliwo we ndi ogenda era nagenzeyo nendaba embeera eriyo nendabanga era bebasibye eruzira babasiba genda kuwumulamu nasanga ekitanda kyange bakitaddeyo dda nessuuka n'omufaliso ne TV nokweri wasula mu kitanda TV ngangira nti tegekanine ngambalaba mmwe mujobojja watulaba waffe batakyakolako TV naye nze Lwasa nali nkuwagira neŋŋamba musajja wange ne baŋŋamba bagiraawo engatto ziizo zitunze essimu yiiyo gitunze bagoba ddalu nze n'essimu saagitunda essimu yiino by the way si essimu yange iPhone yino 15 Pro Max nga kuliko baby Lwasa wazaalayo omwana omulala kano ke kataata kenina kano akatanaba wadde otambula gino myezi emeka ka baby kaakano wadde otya naye Lwasa mujooza eggwanga lino tetuyoza eggwanga twafuna ssente netuzifunira mu bantu abatayina Bwana Kampala Karuka Sita Ali live mu Kampala Muchakecha concert au kuhuma showground na 17 November 2023 shilingi emitwalo 2 VIP emitwalo 5 ate mmezi ya milioni 2 ate bw'ogula mangu wale badi etikiti eba ya mutwalo gumu okufuna tiketi ya chekecha nyiga kamunyenye 85 kamunyenye mwenda kadala yingiza merchant code nya 35 musanvu mwenda nya musanvu awo ngoli mu chekecha wacheke beautiful Karuka Sita slender small mama sita baby mama
Huma Showground 17 November. Twagala bi brandi baby ebyakola sente ebiwoza kimu kyokka. Abasajja twabavaako dda bakulabye baagala buli kiseera bafuna banyazala abambaine banyazala mwenda. Karuka City live in concert Teketa concert Huma Showground 17 November hakutosibwako Victoria University. Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde gwatawanyizibwa ulcers ekigalanga oba ebizimba jangu ofuna obujjanjabi ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala naawe ataggwako infections tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu omukyala nga tozaala tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke oyagala mazzi agamansuka oba gana agaseerera jangu weefunire ka more squat ne ka water flow n'okusalwako omugambo nti akulozaako yadduka koka 3-in-1 kayitiridde anti kawomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya byonna mu lunywa lumu naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko weekwate ka pulling gel ka Shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe ekatwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika ate gwe ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga tulina clit oil ekuwa size eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga gw'omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeku original oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina jangu tukuwe slimming tea naawe ayagala okugejjamu tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo by'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo tulina lack powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo gw'alina omwagalwa eyakubulako jangu tukuwe Caritan oil ajja kudda zambiro ate gw'ataweebwa jangu tukuwe kamuweebwa extra olikomawo kwebaza tutunda kamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza gw'atwetaaze tukubire ku noti 751 884 43 14 oba ku WhatsApp ku noti 777 74 85 73 ne ku noti 744 85 68 77 Shukra Pure Herbal Solutions. Ogamba otya? Yendiso. Obulamu bugamba butya Mzee Lwasa? Obulungi munna. Kamalo nywa kacaayi nange wano. Naye Lwasa obulamu ogenza obugonza. Gwe tonywa amazzi onywa bbiya. Mazzi gaaki. Oba amazzi banaaga kuteeka ku ng'olwadde. Banandeeka ku ccupa. Ne tubalansinga nawe yasooka oganywa. Ffenna ne tubeera kyenkanyi. Naye ng'ogamba otya? Yendisse bw'oli otya? Gye ndi kulikayo. Navuddeyo. Najja wandaba. Obuganda bwansibye. Sebo nze natoolanga ssente mu Buganda nzigolaba. Naye munnaye Buganda bwansibye. Obuganda bwakusibye? Bwansibye. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Tuyete another edition of Kasuku Live. Okay. Tugende maaso. Anti otandikidde mu gia. Ogambye nti Obuganda bwakusiba. Obuganda bwansiba. Si Buganda. TV ye yali ekubanja. TV yawa. TV ya Buganda.
atubulira wono BBS telefina bakusiba Lwasa tolabanga totegeera bwe ngani obuganda bunsibye gwe botegedde ki awo obadde ala kabaka yajja naŋŋamba nigenda munda talina bakozi nali ndi awo Patricia tugambire kamaloboozi gakendeere dakiika just 3 nga nawagira obuganda naye ezo sente zatuuka zityawo sente ezo olowooza no bammanja bintu bya kisiru nnyo nalowooza nti bantu bange tebajja kunteeka mu kumpaabira nakunsaba sente naye tekyasoboka akati waliwo omuwala yali akola ku TV yaabwe naba omukwano gwange nnyo omukwano gufa omukwano gwafa omulundi ogumu naŋŋamba n'ebintu byogala bijjayo ku TV naŋŋamba ndi gwe bijjayo otya wasponsalinga programu ye nze mutene gwomuntu nga nakola programu ne TV ojjayo obulango bwange nemuga kumani nagenda kale obulango ne buvaayo nandagako ogenda nti awaayi leero tebakulanze leero terina kalamukonda kayisa ka Lwasa nogamba ki ekigenda mu maaso omwana yandagako nti alina amaanyi awantu awo neŋamba kanina abakulu banankubira n'ababuuza bankubira olowooza n'omwana oyo nga yali w'amaanyi awo yali w'amaanyi munna obulango ng'osponsalinze shoyi ekyankala nate najjayo obulango ye mwennyini ani awo yali amulya ku station awo nga amaanyi tegasobola kuba ngava mu bbanga mwana kyoyo ye nandi mwogedde yali amulya naye njagamba nkolokesa abakulu waliwo yali amulyamu w'amaanyi awo nali mu bizibu ate bizinensi yonna kasitejjamu okwerya tolaba bwe wagula motoka n'okola ne botiiki wali tokyategeera wewale nagula emmotoka nenkola ne botiiki ekyasinga okunnuma nava mu cross country naŋŋamba gipaking obudde buyita neninya bodaboda okuva nakawa ku geemu mpaka nakawa mu bondi olwo mugenda okugula emmotoka abayindi baggalawo mbu wali nakawa ku bitaala cross country nolirekawo eno wansi wali Shoprite eno ku geemu nga nine mu cross country bulya naŋŋamba ovuga bikigwe abayindi baggalawo tugende mwana wange nekiyitana akantu kati nibe kati katukozesa nekiyitana nekiyitana nepakinga mu geemu wesudde ku boda nesuddeko yali alano tuleko bindi nga kino kiganyi wali naye mu motoka nali ne mmotoka kati akupapya nti bagenda kuggalawo yali agala mutuule babiri ku boda neŋŋaana nogamba anedda olina kyewabala olubuto lwandikusobozeseza olubuto lusobola nekisobola kulumya boda lwebyo byekisiru ebyo sente zo nepakira sente mu nsawo nengenda mu boodi nesasula emmotoka nalekayo miliyoni 10 nga nze nasenga kakodyo ati nsobola okunoonyezebwa nga emmotoka evaayo yanoonyolooza namwaba yevugira nga emmotoka yafunye enamba 10 yalifuna ate yalifuna oli ennyonnyola binyonyolekekegwe oli ennyonnyola naawe n'oyogera akuyisaawo bebi Lwasa bakuweeweese ddala nsiruwadde bana ebyo nasobya mu nsonyiwe yali laavu kati nensasula miliyoni 10 ezasigalayo
omwana oli namulana mmotoka ng'avuga nga tekkumita tusinalimu ne mugaa wali sasuli ndyaba kubanja abayini benyini bamukubira ne bagamba ayi wadde we are demanding you 10 million bla bla koze ejja kuleeta era nazibwayo owulira sebo nkuwulira bulungi akati omwana yalina amaanyi ku BBS oba yagajja wasimanyi yaŋŋamba nti ebirango byogenda nabijjako nze ebirango ŋŋenda bijjako wiiki namba tewalaba kalango katavanikiki okutuna kyabirango naye nze mwenyini nze nakuba natukubanja ne banziramu batyo natukubanja kati ono musajja wo mulindwa ng'ali ku ki awo ate gwe basooka okugoba mu bintu oyo yasooka obivaamu nembeera ng'ono yalinga ngaeyandeeta olwo gwe yampa omukyala ng'alinga nga eyandeeta kati nenkulabira bwe banvuga nze nkitegeera luvannyuma Jenkins yaŋŋamba nti kyomanyi nti Lwasa bamusibye lwa sponsorship gye yawaayo nenga naye Lwasa omwana oyo nga yakubonyaabonya ojjukira waŋŋamba eri mu kutugenda ewa bazadde be bakulekaawo akubuulira ebyangwako waŋŋamba kati wuuyo walinnya booda ku mmotoka ku booda waliwo omwami eyanda bananga Lwasa kizibu ki ng'oliko bodaboda waliwo omwami mukwano gwange akola mu bondi eyatunda mumotoka ntera nange mugulako amamotoka agange nangamba kizibu ki nemuga mbaliwo bondi gye baggala nziruka nanga nkole ntya nkyuke nkole ki nemuga tofaayo ngenda bimala nempalakata boda paka mu bondi kumbe byoliko bijja kutwazaako eruzira kumbe Lwasa ekintu eyo kyampisa bubi kasita nakitegeera nagamba bandinsibye nga Buganda siwe bunsibye bandinsibye nga Buganda siwe bunsibye nandibadde ntereera nenzikakkana naye bagamba mbu bakkubira essimu nga tokwata twala eri naawe kati nze mbula nga nalabikanga okuwayo ettaffaali nga naliwangayo nga nalabikanga gwe bala ettaffaali nakawaayo nga nalabikanga bwoliko nekikyamu awo akati omuwala bwamala okunvaamu neŋŋamba waayo ave ku bya Buganda ate waayise mmeka nga bakuba samasana zitubanja nze neŋŋamba bano babadde ki twalagaana mwaka bakozeko emyezi 3 nakabawa miliyoni 9 ate sente bagala zaaki ku miliyoni 25 zaali 25 nobawaako omwenda webale ku sponsorship y'omwaka bakola bubi naye kakitegeeza okusinzira bwonnyonnyodde bw'oboga nti oli gwe wali osponsoringa yagamba obulango tebudda ekitegeeza waabaddewo omukono oguli invisible kuba sikikkiriza nange nti sente ezo zitwaza omuntu mukono ki simanyi naye ate nze gwe basibye nze ninga mulambuzi waliwo we ndi ogenda era nagenzeyo nendaba embeera eriyo nendabanga era bebasibye eruzira babasiba genda kuwumulamu nasanga ekitanda kyange bakitaddeyo dda nessuuka n'omufaliso ne TV okweri wasula mu kitanda TV ngangira nti tegekanine ngambalaba mmwe mujubojja watulaba waffe batakyakolako TV naye nze Lwasa nali nkuwagira neŋŋamba musajja wange ne baŋŋamba bagiraawo engatto ziizo zitunze essimu yiiyo gitunze baguba ddalu nze nessimu saagitunda essimu yiino by the way si essimu yange iPhone yeno 14 15 15 15 Pro Max
nga kuliko bebi Lwasa wazaalayo omwana omulala kano ke kataata kenina kana akatanaba wadde otambula gino myezi emeka kabebi kaakano wadde otya naye Lwasa mujooza eggwanga lino tetuyoza eggwanga twafuna ssente netuzifunira mu bantu abatalina mwafuna ssente ne musanga abantu abaavu abatalina abanaku katulina kweza tutya kyoyogera kituufu kasuku nosoberwa n'obulwa ebyokwogera otuuse tewakaabamu ku bbaasi awo amaziga tegakuyiseemu nankabiraki anti olaba bakutwala eruzire emyezi 6 bali bantu abagisiive awo nyininyini okuntwala sente naziina nayina milioni 10 bali bamanya milioni 18 nga ninako milioni 10 baŋŋamba omulamuzi yakugamba oyinawo ki nga n'ekyapa tokiyina wuliriza bino nga mpayo ekyapa mpaba ababbi ekyapa kyange oli mulalu namugamba kantumye sente nezituma milioni 8 nezijjaawo nebanga tukiza sente za kusimu oya nengamba nsasula ono looya kamusasule ku ssimu n'agaana nentuma omwana agenda anoonye ye petty cash yani oyo petty cash oyo mobile money bwawe emmenga awo nga bulina busente sente neera naziweza nazireeta nga kirooya kimaze okudduka looya yaddukawo sente bwe zawerera looya n'adduka neŋŋamba nze bwe banza wansi mu sseero neŋŋamba omwana genda oziwa omulamuzi omulamuzi n'agamba sijja kukwata ku sente ezo buziwe looya looya naye waali wano nate kikamekanga naye agenze n'omulamuzi naye n'agenda kali kisente sene nandibadde nziwezera linja kusulako eruzira baali bakuseetinze nga baagala osuleyokko era owulira sebo naye weetaaga ogendeko ekibeho e Rwanda wenaazeeko omuwala oli omwenaazeeko kuba olaba akutuusizza eruzira nga bw'ogamba kintu kyali kirala nnyo leka nkubuulire ate saala opipire ebisiraani byakakawala kutomanyi ngeri gye nabinaaba nenabinaaba ale najidde ngendeko eruzira nabinaabye omulundi ogwo tebiridda navuddeyo nenaaba omwetango nenaaba ebiki byonna byonna neminanga sinayingira mu nju yonna yonna byona ebigendera omwo emiliyoni 18 nezitwala eruzira nze Buganda mwebale mwansibye Shafiki omwana bakendeezeko kati neddakiika nga 3 kuba baba akitumbizza nnyo tunasobola okufuna wadde akyongeza waggulu akimiimu ba fitina yakye DJ wa leero twamukoze ekimwongeza newenywera kabbiya okirabye naku ki tewali naku weyongereyo omumiro weyongereyo omumiro kweyongera omumiro naye kanywe chayi wa mazi kulikayo chayi wa mazi mulya bubi mulya bubi tokirabangako chayi wa mazi nze batasirangako omuntu alya kyaggulo na bbiya wakulu otya gwe nsoose kukiraba ku ggwe munnange kati olwo ogenzeeyo bw'olinnya booti bbaasi looyo amaze okudduka olinnye ebbaasi eruzira baali bakulinze oba wasanga bakumanyi nasangayo abamanyi nga sibamanyi wali abali bakumanyi nga gwe tobamanyi naye nga bwe nayingira wano
nemanya kati nyingidde mu system ndala nimbuuza bano kyekyetaagisa omuntu okuba obulungi nebagamba oba ne ssente sooka ozireete wano naye nsigazizaamu emitwalo 4 nengamuwa omukyala nagamba kati buli kimu kiwedde buli kimu kiwedde olyaki nja kulya nkoko lwasoswalere nkoko namatooke nosayo enkoko netooke alemba natuuka eri bafumba kyaggulo nga byange babifumbye dda ekitalo ne bakimpa n'omufaliso nessuuka ne tv nga kweri oba oli awo ng'olabaddeire essuupu zanikati bakuli bubi nembiraba nga byagenda newawona wandiswadde nnyo naawe saakulabako zekolo saaliwo najja lwaddako waliwo ate wandibaddewo olwo naawe wandibadde kukiitananga namawuli ebirala bakiitana nga bakikiitanira ki kunkuwa kifaananyi nga balinga gu batamanyi anti baali bakola mawulire wamawulire aba akola naye waayo kyakitiibwa obuganda okusiba kyakitiibwa obuganda okusiba buganda bwe bwansiba ate waliwo ekirala tewali owulira munaye netuuka eruzira nebasooka nga nakatuuka bwe nti newampirawo akacaayi olwo yambadde kiyero sooka owulire awo nali nkyayambadde ekooti yange esaati enjeru newajja oyo si ye katikkira ate oyo yali mu yunifoomu naye ndi ate oyo ali atya sebo bijjeemu ebyo ngamba kale sewo ate ogira oti emikono kale sewo nenzijjamu engoye zange nebaziwala pinazitwala nebampa empale 2 andaweya nga gijjeemu tebabeera mwandaweya maama andaweya si ya yero tolina gyo gijambalira singa ebadde ya yero ojamba naweza yero nagamba singa gye nayambala nno olinayo ya yero lwasi olinayo bokisaye ya yero wagifunaano wewesimbirawo ku byenaalemu biveeko akati nebaŋŋanja mbale nebaŋŋamba jjamu underpant nenjijjamu underpant boxer nenjijjamu ogasabo nentekayo akapala akatono akali kankwata bwe mmala okukateekayo akapala akali kankwata nenzayo empale eri tenkwata nempulira nti nywedde nenteka akasaati nako kali kankwata kasina mirembe nenga nti ekyo ngenda okutula nga nfuse wa yero wenna nzenna nga ndi wa yero nenga nti ekyo ndi musibe kati nenzijukiramu omwana bwe yambiitabiitanga nenga kino kitalo awo eziga werijjira awo neŋŋamba kino kitalo wajjukiramu omwana ng'akuweeweta bebi Lwasa ate oba nze nennamalala gugotalabanga nze nagenda wali nga bupangisiriza edduuka owulira ngaliwo edduuka limwendanga terimumala ng'omukazi owange tasobola kubeera dduuka ttono neŋŋamba gweoyagala mmeka akugjewo eyali amuddiridde kakati mumpe miliyoni 10 nze nemugayala 10 okakasa njamu ebintu byogende n'omuwe 10 nemuwa avaawo naye Lwasanga wali odiibuda si kudiibuda kwagala okolera omuntu wogwoyagala tomanyi nti oli yambala ku yero kombine ya yero waggulu yero wansi kati wajjukiramu awo waliwo omusibe bambi eyanyamba naye sanamwerabe erinnya sirimanyi eyampa siripa nazo za yero ezo siripa nayambala za bbulu akati nenzira mu kkomera nga nywedde
omukyala omwami nanyini dduuka liri yali mu katundu ako namukolera edduuka omukyala nga yalinga nga ow'embavu naye beewunya engonda gyegondamu so nezigonza $10,000,000 afulume edduuka n'alifuluma nobwe nayoolayola neŋamba omukozi nti gazi edduuka limenye ne bamenya ne mugaziwa tembuuza landirodi yagala kinakyogera ne bamenya nedduuka neligaziwa naye Lwasa walina omukwano naye ate bannaye esente zaye zirimu ekisiraani lwakyavaawa ndaba kati mulimu nabinankani byuma bya gondi wangi naye bannange mukulu ndagirira ku bantu bano wano mweyalagire owulya ssebo mpulira akati eyo lesoni nenjiiga n'omanya era nkubuulire ebyomukwano bino oli mufumbo ndi mufumbo n'abaana bameka abaana bo siboogera ninga ggwe oli muyaayo oli mufumbo n'abaana nga bataano ebweru kati oli bazibu nnyo mbadde nakunyumiza emboozi naye tekyayamba ofumbirwa dda ndi mu kawundo kakubye eddinisa sinabagenda kawundo kakubye eddinisa tonafumbirwa ninga ggwe we wali ate omwana yali eritayagala gwe wali oyagala entabuka yaffe weeva mugamba kankutwaleko ewa senga wange awo wava okukyanka okyalinayo sengaawo omulamu siriwalira mweri namuganga nkutwaleko ewa senga wange wandi Lwasa oli myaka 5 ni 53 ewa mwenga muwangala bwoba wayo sengaawo tali mu 8 senga gyali basenga gyebali ate batono omwana agaana aganze sigenda yeeyo nenewunya omuntu agaana ogende wasengaawo emanyi ono alimu ekkoona kati ate byo byaddirira okuba ningenda ewaabwe nebyantukako sijja biddamu n'obiwulira mbijjukira tulabye ebintu si byangu naye olaba abantu abamanyi ebizibu byange bangi nja kugwa ku mwana omuwala munaatuwulira munaatuwulira ojja ggwa ku mwana omuwala ano kapiriyodi gendiwo nga ndi kabwerere nkola sente ntereka Lwasa okyayagala era abakazi ebyalaavu wandibadde okwana b'olyako bw'ogenda nina omukyalo kati owulidde wa mukyalo owe Masaka twali naye ku kooti kati gwe maa kunyumiza ate olwo nga nyumya oyo oli wange namumala dda wowo yajjaawo naŋŋamba bannange tukoze tutya ne mugaa tewali kyakkola tukole ki ng'akasajja kakozesa kakuwa ssente nekakubuzaabuza nekulanga omusajja ow'amaanyi naye kiki Lwasa ŋŋani yali ankozesa kalooya ebimanya byonna bajja ne bebimpama lipooti neŋamba bakulimba neŋamba oyo kasuku munakampala yewange mumuleke bakulimba tewali yali ankozesa nze bampita kukavalinga mawulire era nali nkola mawulire era oli hajiwo be yatugamba natuga nti bannaye musooke muveewokko kino kiabakaloya akaligaddugala nnyo nga bakubekoto yakabode mufufu efumuuka eti keeko nze ate gwe nalindiringa naye mulala koti yali etukula oli omusajja yali musajja munene bakimugumi yakala ki koti yali ya black laba noono ate gali ogambye ka anti bwaloyera baloyera bulooya era nze ssebo twali wano ne mukulundawula naŋŋamba mutukolera mirimu bulooya alonda muyita looya looya
musajja w'amaanyi kumwe w'amaanyi naye ali kunze kumbulya bulooya kalooya vaunawe naye nze nali wali nabe baŋŋamba ne bagamba nti kasuku kati sooka opoozinge naye ŋŋamba bekiba nga yabeguze onkube tenze bangula naye komayo abantu abakola sitoola ezo kati abaaliwo mu kukusiba be baagula kuba kati wano olwedde ensi yonna yali emaze otutegeera nti ffe batukubira amasimu ne batugamba omusajja bagenda mmuta mujje era kyekindeeta katulina anko waffe gwe twakyaza ali eyanko James Jimutex omumanyi Jimutex n'atugamba ebintu byokola toli mu Namasaka oli w'emitiyana nati oyo Jimutex waawa we Masaka yagamba ebintu byeweekola akola ebyo naye kankubuuze toli we Masaka kankubuuze naye kasupu okawulira eyo sima ya nkoko ojja bisobola biveeko ate nga sibisobola bintu byange gwe onoonya ogamba nekyo kirya nange mwekifi ali kankubuuze obuntu gwe ozaalibwa mityana nga tolina yadde kazimbe kebatundiramu nnyaanya mu tawuni nga naawe obala nti gyozaalibwa kati gwe ngamba bajimu nze sibamanyi balina kyemasaka olina kyoyogedde nti omuntu atalina kizimbe gyazaalwa takkirizibwa kwogera naye ayinayo akazimbe bwe tuba twogera tayogera andi sikamanyi gwe mbuulira nenanyini complex gundi siina kyemmanyaawo kati muveeko tombulira kati tuddeyo wali looya yaŋŋamba nti abantu beesonda ssente tewali muntu yasonda dde noogu era bwewaba yalya sente zammwe nga bakozesa olulimi olwo sente zaali zizo zibanje bazimuddize sente zaali zizo ngenda kuwa emboozi teri yansondera dde singi 10 abaana banoonya ssente owulya nga balina miliyoni 10 n'ezi 14 naye baawo omuntu omu yali ava America bwe yatuukako yali abiraba ku ssimu ye Angostan ne batukenderezeeko Shafiki twasabye otukenderezeeko naye tuboneebonedde wano Lwasa leero tetulina kalungi ketufunye leero bantu baffe baaba bantu baffe naye tubonyeebonye akati buliriza okayisaamu okayisizaawo nkabulidde akati omwami ng'ayinamu dola omutwalo gumu gwatambula nagwo ogwa Uganda omutwalo gumu gwa Uganda buliro no byayogera ogwa dola omutwalo gumu ze miliyoni 37 bwe yava mu kisawe bwati n'akuba essimu ya mutabani wange namugamba dadi ki ekyamutuuseeko namugamba aba BBS bamukutte baagala sente mmeka ndi miliyoni 18 ye yayogera ntono yayogera 13 nanga kale osobola oyinza zifuna otya namugamba jangu ewange wano egindi bayitayo bwe bajja jangu bwe bajja nzikuwe omuntu ogwo yatula ssente nze ziri emiliyoni ezange zaaliwo zaali 13 era nazisangawo kwe watandikira ze ziri kutulya kwogenda okumpa enkalu tugenda okukuwa enkalu wetijjudde era yangu yamangu kwe sente zoolye tulina bawa sente Shafiki mwinawo kakulya ki tugire nga tugaya byonna gundi bagikuwe Shafiki ali avuddewo
Mwana GMP kantu awako okulya balinawo kaki babikuwa byonna mampa oluwombo bakuwe naye kusooka mpe enkalu ate uliza izo ly'oluwombo ate ate uliza olundo nagulidde oluwombo lwa yaya kasuku tekimala naye nakulaba wali ova mu kooti wali nogamba munjagaza ki ng'okutte wansi ne waggulu kaba mmanyiira nabagamba temumanyi bwenfaanana mukuba sitole lwasaba musibi kimala temundabangako temumanyi nabababuuza saakola nsobi munna ate wakola nsobi yonna naye nga bikikiita nabiyira bitibe bwe bidde eno bwe bidde eri kamalo kacyayi kabadde kajjudde nnyo kankawuute nange kayinza okunjokya bannaye Uganda buzibu wiiki eyo yali ya ttabbu naye Katonda alengera bw'atusaasira ne bakuta n'ovaayo baŋŋamba ate awo ku kooti wali onnoonya njagala kwogera ne Kasuku nga ati Lwasa abadde annoonyezaaki bampa amawulire nti Kasuku yakolagana n'ekisonyo kiri bagenda kukuba nenjagala ojje onkube nga nkulaba wanyisiganye ekigambo ku kigambo nga nawona kaladero yali ampise nga ngenze mujjako interview lawyer oyo ayinonke fuufu atavaako nfuufu naawe twale eri tavaako nfuufu liwekoto ogikubako bwoti saagikubako yiriro ekyeri akuyise tubireke ebyo tubireke baŋŋamba Lwasa ali wano akunoonya oliwa nenga Lwasa atannaba kutuuka kakunaaba bombo anoonyezaaki tannanaaba bombo tannanaaba kayaayaana aye nno Angel namulabaawo namulabako kaawo enjo teyajjayo kati ate ekiro bankubira oli ku yekinomadi ne baŋŋamba Lwasa akoze emmeeza wano ebyokunywa biyiika buyinsi wano sirefaamu olwanaabaziritazonayo ku akawunti nga nozisaanyawo nzitoba kati olwo naŋŋamba ssaawa zaali 3 za kiro ate nziramu ku 11 aŋŋamba tugende tuvaawo buvi neŋŋamba omusajja ategeera bulungi naliwo ekiro kiramba kyonna akikubye ndongo naŋŋamba omanyi bw'oteeta ebyokunywa newaddugala bagamba yakoze emmeeza naye Uganda enyuma Museveni yo balitufuga Museveni yo balatufuze bulungi Uganda enyuma kale gye mirembe ku mulembe guli ogwobote wabangayo abantu abakola ebyo tebaalingawo tebaalingawo naye kulikayo kintu kyali twatya nnyo netugamba omusajja omugagga w'e Masaka abaana ne bagamba nti Masaka tesembangako Lwasa tugenda mmuggyayo oba mwagala oba temwagala ye bannaye oli Haji gwe nasanga ate yali annyumiza mbwota omukazi yali amubba waliwo Haji omunene yaŋŋamba Mutebi yaraninga sitore ye ku Solti nti era abatwala mu kooti mbu bagamba Musima oba yali akuba omukazi oba yali akola ki omukazi ng'ate yali yeesonyiwadde omukazi n'amuviira ojjukira omusajja omunene yajja nga bakuta ojja omubuuze yali ampa sitole eyo naŋŋamba kamera weeri kwa yaŋŋamba mu kifo ky'okukwata bino ebintu bya Lwasa jangu wano nkuwe sitole ngenda kusuuwinga bujingo ne gundi ne bannemeddeko be bakola interview ne mugamba ate kati bujingo osuuwinga waaki atannakutunuzaamu kamera naŋŋamba njagala biliyoni nenga biliyoni sente si nnyingi buli omu alina engeri gy'anonyamu sente kiba tekiyiseewo munnange naye ojja muntu usaako sitole eyo ngimufaako yaŋŋamba omukazi yamuwaayiriza tebyali bituufu njamukuwa bakwongera ettooke ettooke lirabikaliwe okumalawo naye bano balimba amanyi zino enva z'endya zibasava eno mbuzi
Mbuzi yawa. Neba kokotako. Olidde kyekyo Lwasa mbizi. Nze nkimanyi. Nvaako. Hey, sava. Okay, tugende mu maaso. Okay. Anna. Kati ozaako ki? Kola sente nakwasa bakazi. Era okyali ku bakazi kubizibwa bakazi. Oh no. Kubizibwa bakazi bakutuusizzaako kyabaliko. Kati ngakubuuze. Omukazi gwe nali njagala amaze ku TV emyaka meka? Nze emyaka nga 7. Kateri bajja ku TV bapya. Era ogenda kudda mu ba TV. Nakyusaamu. Naye waliwo omwana gwe njagala okuwa lwakuba ali high end. High end bibi. Naye akola ku TV ogwo. Program ki? Kasukaali. Ogoli mulalo. Actually, antu kasukaali. Kasukaali bine bya BBS. Ku Sunday kiro. Musawani. Musawo gwe njagala okuwa. Naye musawo n'omusobola keeza high end kuba kiyinamu ssente zaakyo. Ntusanga abakazi balina ssente. Kati nkuwe hafi. Hafi yalwa. Ye mulala gwe bakola nayo obundugavu. Omuddugavu mumpe. Hafi omutwala. Hafi mutwala. Nali namulaba dda so. Wamulabako dda. Ne mwogera. Owaayi mumpe. Kyekikulu nabo gina. Namba ngina. Tofaayo. Nze njikuweera wano njikuweereze. Togimpanda abantu balaba. Ngenda gikuweereza ku WhatsApp. Giwempe ngenda okuva wano nga baasi. Obeere nayo ekyo nakyo naye hafi taakuddiza eddala mu kyalo ove Masaka mu tawuni. Eno si yeeyo. Eyo anti egenze bageze ejjogererako. Olina bw'obadde olagirira wano. Si yeeyo. Essimu yo Stanley yagiyina. Why? Afina yaina kabina namuli kumulaba gayimiridde. Mulaba mulungi nnyo wano ng'atudde naye weemira nemokola. Akabina kwekali. Kafi akabina kwekali. Nkuwe nnamba. Wali mutawaana. Nze simu yange ekomewo. Nze ngenda kukolera kimu kya kuwa nnamba. Kitegeera. Ebisigadde goli macho olimpa. Naye kati ekitegeeza ogenda sponsoringa kasukaali. Ate wamunaye gwe naye omanyi abasajja bonna baakutya. Nebakate Lwasa ekintu akiwanika bulala. Bakwana na sponsoringa show omuntu gyokola. Naye ku BBS sponsoringa ko kintu kujja nga bannetondedde. Ate bajja ekyo balekeyo nange sijja ekyo mala budde. Mumamanye empisa zaabwe. Empisa zaabwe muzimanyi. Ezaki eze TV eyo. Sizimanyi. Ayamne nze sikolayo. Bankola bubi nnyo banswaza. Kitegeera. Ebintu binali solo okwogera nabo nembimala ate ne bakola ebintu ebikisiru bwe bityo. Kintu ekyo nange kyannoma. Nengamba ye customer amo gumusiba. Nengamba musajja wange. Ngati kirolata nyiga gwe nawange tafali lyange. Tondisa kubyogera. Nze sobola okugaana okwogera kyoyagala. Nze nina omumwa gwe wandowoozayo sibe kiri. Yandyogeddeyo ekigambo kimu. Katikkiro n'agamba nti ki ate Katikkiro muva Masaka mwenna kuba bino ng'ovudde ku by'okuba Katikkiro biki mwenna muva Masaka naye mwemanyi. Katikkiro bakulaba bati asologa nti oyo Lwasa ne namba yagina mwali mwogeddeko ko private. Omuntu gonna wanga ssente nze sente naziwanga Kabaka butereevu jajja bamulinde nga zoku abamulinde yali Samulinde yajja
Sala mwa tafali zene kwate milioni ezinenzimuwa. Najja wali mu tawuni Masaka era ne nkwata milioni satu. Nze mirundi gye tafali ogimanyi gwe. Nze ntodde tafali waliwo olunaku lumu Kabaka yalina omukolo oba gwali gwaki. Nempa milioni 11 neŋŋamba zine 5 zigende ku bulago bwange, zine 5 zigende ku mirimu gya Kabaka. Zozanyisa nze mu Buganda nze nsaana okwebuuzibwako nenzigosiba kitalo bakola ekintu nze gwe bagalira kati tebakyabanja oba baagala mbongere kuba balabe ku mukwano gwabwe gwa ssente mbongere naye nabawa miliyoni 22 zenasasula bayogera 18 naye banja 22 mbu baloya bani ensi simanyi yetutwala ebintu si byangu ge mazima naye kasita wavaayo manyi bagamba mu bulamu tewali kitaggwa. Yes. Kati ekyo nakyo kyaggwa. Kati tuli ku bulamu bulala naye tabanikiki nti bagitwala. Ani agitwala? Jim Taxi yatugamba nti bagitwala. Yasooka kuŋŋamba nti oli omukyala wa Brovad. Omukyala wa Brovad ne bankubira ne baŋŋa akasuku ebyo si bituufu. Ffe tetulina kintu kya Lwasa na kimu. Omulalu. Ayi ne baga nti parking bagiteekamu enku. Parking babbanzi be. Atwali nti babbanzi be. Nena gireka. Neno waggulu eri gye nakusanga n'omweri mu hoteri eyo. Gadde ezo zonna ezo. Eyo wakyaliyo. Mu bikyaliyo birala biri awo babitwala. Masaka temuli ssente bambi. Temuli bantu bali awo baba bakola n'emirimu kizi sibannewo okutegeera. Sikulimba. Bannemu okutegeera. Abantu b'e Masaka olaba balabe. Batunda bundazi ndazi biki. Ate be balina okujja mu ndongo yo. Balina okujja mu ndongo. Endongo ya mitwalo mingi. Awo ne bintabula. Era business Masaka n'ensibula. Tokyalina kyokolera Masaka. China. Ebintu si byangu. Naye kasita kati oli tulya ku kamere. Enkalu ogenda kumpa nakuki? Kampala anyuma. Kampala? Ne Kampala anyuma. Kati nva wano ate ngende walaga mbuya mwenge byokka tekuli byakulya. Kulira. Ngende walaga laavu njerere gye bampa ate ngende ne baka. Nga naye ko bakasanga mwenda awo omunanga. Leero. Awo ogenda kwe bakasanga mwenda 8. Tunywemu ku lwekyo. Tunywemu. Alolo obuzibu. Kusooka one wano nga tonnanywa. Osooka n'olyoka onywa. Okay. Cheers. Kugambi. Oli bamazi. Bamuyita Lwasa mayinja. Naye nze nsaasidde ababoogerera abagagga nga tebafunanga ku ssente. Kyetaaga ogerere omugagga ng'olina ssente ne buddaawo n'olokompoka sibikola makulu si birungi. Sijja kukuona kumanyaga abantu naye eri abaayogera bigambo nga bingi byali tebyetaagisa. Olina be wawulira? Nabe nawulira babaŋŋamba era nga babifaanana ebigambo bwe bityo. Yomulabye omubbi bana nakonkonyaani gwe nabbye mpa amazzi gwe. Halo amazzi. Leetayo katawulo
omukulu yerongose kumanyi wano tuyisaako butawulo nange mpa tuyisaako butawulo bwe tuti muli bamulembe nnyo wamba kino ekifo nkwewunyiza ng'omanyi yaya wano wendiri ekyennyanja ekyomuluwombo era mbabuuziza ne Omugagga Lwasa yali azzeeko wano nti gumu ebiri ne baŋŋamba gumu ebiri ne ŋŋamba kasita obadde omanyiwo obeerawo n'abawala abalungi wano nga bakola ki nga bazibu kulya simanyi ne babaawo nnyo naye kati kyenjagala Lwasa ebintu byalavu sooka biveeko ate mbijekeraani obeere n'oli mukyala wo oba omukyalo gw'ogambye mukaddi we mwenna ate oba owulidde wa mukyalo gudiggo kati ate ojja kuntomeza nnyo kasuku ojja kuntomeza nnyo ate mpulidde wa mukyala ate nkyakubagana odda mu kino nakiri sanyisa okubala mutulireko baba mpeera ebyokunywawo leeta wano buli enjo wetegereze bulungi anti mbadde nyalako kubakaama kuganja ensi enjo twala eri obala kugamba nti owayo ekyana kyawe ekyo ate mbadde gati ekyana kyawe mbadde ŋŋamba oli twala eri ate enjo tatambula n'abantu babi nkugambye uyu mulamu wange oyo sisita oye tuli wano enjo agguse naye enjo yakutegeera kuba neeri ku nomadi baŋŋamba yaliwo gwe nali naye oyo gwekeesa naye ate kati wakuba ayambadde bwebito naye singa abadde ayambadde bulungi tubadde tukeesa ffenna awo takeesa ali mu gomesi za bw'ogira nno nga weesiimulako ne mu feesi wasobola okakola booti waliwo eyaŋŋamba bw'ogira n'okeyisaako mu feesi nedda obadde otuuyanye mwe muli ba mukyalo mmwe gwezo zaalibwawa nze ndi we Kampala gwe wave Masaka okujja eri naye Kampala zaalibwa luddawa Bukoto wali wansi buuza Stanley amanyiwe sanno nowe Bukoto yewaabwe be basala ensawo muno mu Kampala kwata nina muganda wange Buula akwagala yaŋŋamba oyo omusajja Lwasa lwe ndimugwako yamuwayo emitwalo ngeji yaŋŋamba ayagala kubanga ggwe naye tannafuna bufunyiro naye yeetaaga agume mu Buula ndowooza abasajja obawulire njasa biggu weetaaga ogume mu Buula kuba embeera yeetaaga okugumamu bino ebintu oyinza obutabisobola naye bannaye enjo nsanyusa okulaba naye enjo akubeereddewo enjo muntu wo ku bintu byonna bye tuyiseemu Lwasa enjo omwagala nnyo ate nawe oyagala enjo mwagala nnyo abaana bo be bakyamulemesezza naye nga oyagala enjo tokitegedde nti sinze si gwe nkimanyi nze obwino muyina yenna abaana era balinganga gwe bakulidde mu Kampala abaana bayaaye oyidde kimusawo nno kinkubira niwe naye oli mulalu nkikwate kibadde kinkubira naye kansooke nkireke twatwalinawe kansooke nkireke ntegedde lwaki ekikulu kati byensonga ki Lwasa toyagala nnyo okuba nange nva ku mulamwa otalantuka mpuguka kati wuyo otalantuse mayiro 5 nengweri era gwe so yeye nembeera bannaye gye tulimu wano ne Mr. Lwasa Mayinja birthday yonna esembedde 25 22 December omukyalo oyo agenda ogikola naye enjo n'otampita naye leero ate tetugenda gikola Masaka Masaka wadibye sikyalina kyenkolerayo Masaka yadibye wamma madamu birthday wagitwale Masaka takyayagala Kampala tugiteke ku nomadi nawo walayisi akuba abanyumirwawo ne bawunya omwenge ne bawomerwa naye walayisi
Lwasa lekera awo walayisi wajja tuyiteekeeyo kale tugitwale mu gavana kale tugitwale eyo gavana simbi ne Lwasa oli waddeko mu gavana nze Lwasa mpijja ne bannayigundi gwe sikulima mu bantu sikulabakako mu gavana siwuliranako nti obadde ne mu abala entuulo eno gye mubeeramu gye muzirira tufuneyo ka Saturday tugende ffenna tukafuna onjogemu ekijja kijje yanaye omusajja w'omulindwa nali naye awo ng'abindabindanga ebiyengeyenge bizze ngamba abaana abo balekerawo ne mugamba Ivan ekikulu naawe oli w'amawulire yogera nabo nze ndi naawe wano balekerawo okukuba ebifaananyi musajja abawazi interviews wano abo abawa ne ssente ze neŋŋamba Lwasa tabawa ssente naye kati omanyi kye nafuuse kirala nnyo togenda kudda mugaba interview gye zigaba naye sikwadde 10 yadde olwataano nabo nnumba newoonumye waka nyakuwa bulunyo interview nekuuma ng'ogenda sikuwa soda oluli abadde obigaba omukozi n'aleeta soda oba amazzi nja mugoba kwata interview yo genda oba tv tekusasula gwomanyi diwa mutawaana nnyo wanyize nanyize abo abaali baagala n'okulya baasi yegiri okugirumako ekifi nga bagirumako bati baasi egindi olwo baagala okukuba ebifaananyi baba mutuyambe ne bakuba ebifaananyi nga mutwalo naye nga nze gwebakuba faayo ate gwe batagenda kutta nga nabagendayo walaba naye tukole enteekateeka tugende tukyaleko eruzira twalira ku basajja abo naddala oli gaye yakuwa siripa tumutwalireyokko kye tumutwalidde nagendayo juzi nembawa waddayo naye nga saaba wakimala nja kuddayo mbogere njagulirayo waliwo ddamu ezitali mu tv nteke mu tv nja kukolayo ebintu nga byanjawulo anyway so that is Lwasa's experience ebintu nga bwe byali from the horse's mouth abikunnyonnyodde bye yejjusa n'abyejjusa naye n'agamba regardless we move n'atugamba nti Masaka yo yaginaabye n'agita ab'amawulire nali njagala bwa chairman bwe Masaka wa movement naye mpulira omutima guŋŋamba bireke nate Masaka ekoze kati enguudo bazikoze guudo kizibakoze towulyako nyomba ziriyo bayomba ansirike sijja kunonooza bya ntalo za kanso ow'amawulire ayagala interview ewa Lwasa akugambye jangu ng'olidde ng'onywedde wuliriza teri transport sigaba mazzi ga kunywa sigaba soda sikuzaayo jangu ng'oze kola interview yo ngikuwe ogende naye kasita interview kyazigaba waliwo abakolera ddala entondo zo nja zigaba oli naakola entondo siriddamu kwogera namu ate ng'oli awo nga yatwise nja kwogera nabo nja kwogera nabo kuba banjagala okuwuliriza binkwatako nja biba binkwatako ne sikyalina ssente wakomyawo gwe ngenda kukuwa tugwa mu maanyi nkulaba wenawenawe ndekuwa se nenawe saba neyanziza nnyo neyanzinga naye Lwasa neneyanziriza obwereere kankuwe kati saagala bintu byannankaninze kankuwe wano nga balaba sente zompa naye nkuwa kapapula kamu oba kalabako ebiri oba kameka kwata neyanziza zino sente kintu kikulu kwata ezo badde siryanga ku sente zo Lwasa lyako kasita nfunyeyo ekizike naatandikira ate badde nakirimyewa ate byebyo ndoza mbasiibule kasita nkubye ku luseke until next time mubeere bulungi naye Lwasa baali banganye tukufunengayo buli mwezi tujje tuwayamu ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga tofaayo jangu gwe jangu kasuku tolina mutawaana kasuku gwe tolina mutawaana
okuba naye nga byonkuba tebijja kunkolako kintu tebingasa onkuba naye osigala nga bw'oli ate ne mba nkulaakulana kati sikutya mubeere bulungi mweraba bannaaye